twamugamba n'agaana kata bajja ne bakola balekayo ko omuntu omu balekayo amagumba so entana emu bagiraba naye tebamalayo magumba amagumba ogategeera gonna gaagala ogayoole gonna byonna nga bwe biri mu lyada yavunda ettaka lino oba olijjeeko eriri lyonna lyabadde lyebakidde lyonna oliyoola n'oligira looti n'omusibiramu naye weolirekayo akantu yadewe kati ate ebyo biba tebinkwatako nze lwaki taba takulumbagana nombako kyamanyi ndi wakikaki alumba gwe mmwe era kyalumba nga kirumba waka mwana nga kikwata akaana we kati nga kagweri nze mwandeseeyo bije buli olwakyanga omusajja n'agamba bannaye Enefik Media akyaliko okola kyamannyo ddala nkyalini mwami mukwasi njagala tudde ku paati muziiku oziikudde omutuuseeko ekitiiso ekisinga okutiisa muno omutwe bino byonna biba byagwako ng'osigadde awo magumba meereera amaanyi gonna gakolaki gali awo gati ati ogirawo oteetaka n'olaba ng'oli mu titiizi tosobola kukwata n'omugjayo ng'olaba omuntu ate nga baba bamusiba akaba ate kaba zino engoye zonna zakugwako dda obeera awo nga bakusibira nga oli awo kaba kavaako dda obeera weereere magumba weegati ngaolaba ebyuma ebyo na bino ebikeesi gye babateekamu bino byaweereere nga kyona kyavunda malidaadi kuwerekera wali ngaolaba nti omuntu omugole wuyo ayambadde agenda kutuuka mu nyumba eyambule teri keesi ebeera eyo wali oziikuddeko omuntu nga akyali mubisi awo wagundi wani gyebateeka amafuta wano ngaovudde okijegere wano ono yafa ejuuzi omuseeka seka kyeswa muzaata seka muzaata olaba gyebateeka amafuta awo ndabawo twajja abantu kumpi aba nga batoonya n'okutoonya amazzi n'ettaka likusiba lisooka ne likutuula amazzi n'obeera ate n'oddayo buto owulira nga n'oddayo buto ne likukamula envunyu ne zitandika okukola ki okulya nezikulya ogenda okulaba nga nazo zifudde kati n'osigala awo nga wekiti n'okalira awo waliwo egitwajjayo eyo nga yakala naye nga mulamba nga n'omwana omuto amusitulawo ati nga nze wensitudde simuwenti naye nga muntu mukulu ng'alinga sanja naye ng'alinga waali ng'envuyu zamulya nezifwa newasigala ekiribaliba ekyo nga kiri awo ng'ositulamu situzimulamba n'oteeka wali naye nga tazitowamu yadde n'omwana omuto ng'asobola n'okumusitulawo ati suuka zonna zavaako zonna ebyo byonna so kati bali be mwasanga nga batonya batonya baba bakyalimu engoye zaziba zikyalimu oyo teyakutiisa nnyo kuba yaba ataatiisa kwate wakiri buli obugumba oyo naye ositulamu situzikase omuweerula bulungi ng'era musitula nga mumuteeka wali ekivundu ebyo byebibeera mu mirimu kuba kati oyo aba akyalira ekivundu kiba kyamaanyi aba awenya tusitulawo situzina tuteeka wali kyova olaba biba byagala ssente nga nyingi ate oli ayinza okusala ssente naye ate oluusi n'atawukolera kirungi ati waliwo eyo muganzirwazo eyo
twamugamba n'agaana kata bajja ne bakola balekayo ko omuntu omu balekayo amagumba so entaana emu bagiraba naye tebamalayo magumba amagumba ogategeera gonna gaagala ogayoole gonna byona nga bwe biri mu lyada yavunda ettaka lino oba olijjeeko eriri lyona lyabadde yeebakidde lyona oliyoola n'oligira looti n'omusibiramu naye weolirekayo akantu yadde weekati ate ebyo biba tebinkwatako nze lwaki taba takulumbagana anumbako kyamanyi ndi wakika kye kati aba alumba gwe mmwe era kyalumba nga kirumba waka mwana nga kikwata akaana we kati nga kagweri nze mwandeseeyo bike buli olwakyanga omusajja n'agamba bannaye nze gundi ate anti baali bamanya engeri gye baali babaziiseemu ate yajaawo n'atuyita netugenda netulondayo amagumba gaali gasigaddeyo netugenda eri ate netugira netusiba netuzaawo mwana tiyaddamu natereera era oli agamba nze ngenda kujjayo bw'oleeta omuntu nga tamazeeyo ng'olifulumya sente n'ogamba nti kiki kino kuba bano abalala abakubanja waki wandekayo mwanziikula ne mundekayo mwalekayo omukono gwange ngwagala gumuyambe ki ate nze manyi emisambwa n'emizimu gyo temugitomera nga tugitomerera wanga tukola tuba tumaze wano okukola obulombolombo waffe obuzizikiza ebyo ate obuuze walimwe enkoko oleese enkoko egyo oyogererako kati enkoko mugikola mutya enkoko gyetwogererako netugamba ffe batutumye obutumi wano bubajjawo ffe temutumanyi naffe tetukola ki tetubamanyi tuli batume wabeerawo buzibu abantu bamwe ki webali ffe mutwesonya tugikutulako omutwe naye paapa alaffe netutandika emikolo gyaffe kati wabeerawo buzibu nze mba nkusindikidde waliwo eyaligwe wali ozikuddeko nakasuka eri nga nkasuka ati tasobola tasobola mukozesa kimagi tulina eddagala lyaffe etunaabangaffe lyammwe lya mirimu gyammwe lwakuba kati bano abaganda bagamba ogundi namuziika nze sijja kuddamu bwoziika simanyi omuntu toddayo nokolaki nomuziika boogerawe batyo naye nze byemba nkozi byadde waziika naawe otuula ku motoka netugenda netuziika aba tojja kukosebwa kasite ebaafu ebeera wali eddagala okwata eddagala eyo weiseeko nemuluuta omunono ku bigere fwe nga tugenda kiba kiwedde kamutuusa eri nga muteekamu tuziika nga tukomawo ate bano baga omuntu giwaziikako toddayo tekikkirizibwa ekyo nze nakisaanyaawo igwenga gwe so oli waba yaziikako alina naaba eddagala tugende tuziike tukomewo mpa experience endala ompadde esooka y'emmotoka okusiba nompa eyokubiri nti asobola okugaanirayo mpa experience endala ngaeriwa eyali ekusumbuye era basumbuwira awe batyo bwebyo mufu asumbuwa oba yensanafu oba oziikula yezaako ettaka oba mukuba motoka negaana ebyo webityo so kati gokitegeeza musinga ziikola budde ki kati nganze abantu batyansasaage okitegeera ngade zibeera saa musanvu nogamba mukwasijanga omuntu ono ali wano ze mukugirayo nomumu ensasage ki gye batya nti kati tolaba abantu
gundi aziko waino suwali bali kujja abafu wali olaba abantu nga batandika okujja okola jibatya kyoba olaba kati otya ensasage tujja saa 12 ezakawungezi tutandika emikolo gyaffe essaawa 2 tutandika obudde obwekiro nga muri mu mulimbo nga tewali kutya kwe mwinamu tutakula kiro wetumalira oba saa 11 abantu bagenda okudda enguluwe bati nga nga twamaliriza oba mulabawula emmotoka basigaddewo nga tweyongeddeyo. Kyenjagala okumanya kati singa omuntu for example oli naazimba ennyumba nga tamanyi nti waliwo amalaalo ekyo kiba kizibu kyova olaba bajjawo muntu afa wano kibiri bye kino kitegeera kati obanga oyagala okuzimba wali omufu zimba ennyumba emaleyo egundi emaleyo amalaala agweti abeere mu bbanga nga ali awo naye woozimba n'otegeera nti gaagana ate n'oyisaamu omusingi wooti yadde bakuyisaani togenda kusula mu nyumba eyo abaina ogikulemesa. So abantu abakulaba nga tiwaliwo empereerwe oli oba yali mulaalo oba yali ki kati oli bamuguzanga bo bagamba yamanyi tibategeera ne basazaamu mufuwe we bati mu pini nga olaba eri pini eri wasemba kati ennyumba yagiranga n'egireeti niyeetematema weeti kuva wansi niyeetema paka eri nejjamu olunyafa n'ayita inginiya n'ajja n'ebyuma n'atandika okussaamu ebyuma owuuma nga adabirizaawo newayitawo naku 2 neruddawo lwona nga kiringa kintu kibaleesa enyundo ne bakuba n'akyusa inginiya ne bamugamba bakuguzaawo naye nga waliwo omufu giwazimba wenyini awo nawulira akasimu kirigiri munaye wano waliwo ewati niwewati nti agenda okutuukawo nga bamuyisaamu makati bati ennyumba eri omutwe guli eri ebigere biri eno n'atabuka. Njagala nkubuuza ati okutabuka okwo simanyi kuva ku ki ye naye agamba oli kumunyigiriza lwaki onteeseeko bulooka zinyiga yadde yafadda. Tolabangako omuntu oyinza okukata olaba muyinza okuziika wano omuntu nga waliwo emiti ng'egyo emiti emiranda negitandika okuyitayita mu bantu abo era nakyo omuntu era owulira omufu era nga yevuluguma ng'ayogera omulangira tegulina muyitamu tokiwulirangako mukiwulirako emiti emiranda giba gimuyiseemu era olina okutema omuti ogwo n'otema emirandira egyo oba olaba omuntu bagamba omuntu afa kino kibiribiri naye omwoyo guba mulamu oba omwoyo gwe gukola ebyo kati nange asimanyi. Singa bakuyita ne bagamba nti wano waliwo entaana nga bweziti naye naffe tetumanyi we ziri naye tujjukira ntwaziika wano ozizuula otya? Nzizuula otya? entaana ezo ettaka terikwata gibaziiko ettaka eryo n'olitemako otyo terikola ki terikwata gwogenda ng'osima oti era okulosi fuuti ng'emu era wali ate ettaka lino libeera lya kala mirundi egyo 2 genda okulaba nga otuuka ku ttaka nga ligonda ogenda okulaba nga liri kala 2 libeeramu erimyufu libeeramu eriddugavu oba omaze okulaba omuntu. So kati singa babaawo nga 4 obazuula otya bonna? Kasita nzuula ono omu asooka era bonna mbagenda kubazuula kuba bangi oli n'agamba nti munne nazze naye bambuze. Oyo mpitanga ngambanga mukwasijanga onoonya omuntu ono gosinga experience waliyo n'abalala naye nze tatambula
ate siziikula omu era alina baananga abalala gye tubeera nabo. bemukola nabo omulimu gwo. Onootukyazaako ddi ng'oziikuula? Kati ennaku zino tetunaba, lwakuba waliwo yaŋambye saawugambye naye ali abeere eri kisimu era nkubidde esimu oba oyagala nga tugenda enkya tuyinza okutuula tugenda ku miitinga enkya tugenda ku miitinga oba oyagala nga nze nkugamba ng'ondekera esimu nga ngamba jangu tugende. Angambye abantu bali babiri oba n'akaana. Akaana ko kaba kangu. Akaana kavunda tikabeera mu ttaka. Ettaka likasaanyawo mangu. Eko muli tabeeramu nnyo ng'olaba nti ogenda kugyamu eggumba. Awo yoolawuyooza ettaka liri gye yagira eryo lyosiba. Y'omwana omuto yooyoola ttaka. Eggumba lye si ggumu nga gano agaffe, gano galidde nnyo omunnyo. Oba olaba gawangaalirayo naye omwana tabeerayo. Asaanawo busaana. Asaanawo. N'omuntu omulwadde wa siriimu n'akajjayo abantu ng'aba. Abasatu. Tomusangamu. Osanga vu awo nga liringa evu. Olaba evu we liri? Osanga vu. Siriimu akukokota n'akokota n'amagumba. Ne bw'oba ofudde n'akusigalamu. Nganta akulye amagumba gonna n'agasaanyaawo ge nkugambye osanga vu. Owa siriimu tawangaala paka ng'olaba gwe gye baziise oziisyawo. Asaanawo busaanya. Asaanawo. Kitegeeti. Ate ab'endwadde endala covid wali oziikudde kuba covid. Covid wejjiwano tunaana kutandika. Tonaziikula kuba covid. Sinaba. Yakala ompeku experience y'owa covid onoomusanga. Gye babasabikamu. Ate kati awo bwe bakusabika mu biveera sikulabako nawokulaba ekiveera situlamu nawo situziwe nti tomutunulako oyo naye nibagamba nooba olubugo terugira. Kyebyo byona bakulimba. Olubugo bagamba terusaanawo. Byonna bisaanawo okujjako omuntu gye musangamu ng'alina engoye bano nga bano gye baziika mu siriki ng'esiriki ozimanyi? Engoye za siriki. Olwo olujjayo n'olwoza n'oyambala n'okwambala. Ne waba amazeyo emyaka gye nga 2 olusangayo nga weerulisebu. Ate bano abasuulayo ssente wali osanzeyo ku ssente. Anaasuulayo ssente. Tolina gye wali osanze. Ne zibeera eyo. Olugoye lusiiridde luweddewo. Embugo zisiiridde ziweddewo. Kati ssente ze zibeerayo eyo n'ozisanga nga basuddeyo binusu. Ate omusiraamu naye enjawulo yaabo bombi kuba engeri y'enziika eyawukana. Nti omusiraamu oba bakuziika kano kantu bakuteekawo teesi ku ttaka we batyo. Oba olaba ate oba oziikula musiraamu ate naye muntu wakwegendereza nnyo okusinga bano. Oba bano babeera mu kikeesi kiba kyavunda okuba okubya eri naye omusiraamu kati olina okugenda ntandanga weeri ng'ebagisima. N'otuuka wano nti otuusewo n'ettaka eryona lyona n'oliyoolawo n'otegeera nti ali sayidi eno. Obubaawo buno bwe bateekawo wona waavunda dda. Kitegeeza ettaka lino lituuka ne limugwira. Ne ligwira n'osigala awo. Ate oli akulimba egunda embugo. Nkyali ku musiraamu ono. Omusiraamu naye omusanga ng'engoye zamuggwako ate omusiraamu ye mwanga engoye okumuggwako amangu. Kituufu. Talina protector ya keesi. Naye gwe kati oyinza okulaba yali ayagala ejaketi yeeno yali ayagala ne bagikwambaza. Naye nga omusiraamu agenda n'ebyo. Kiki ekya sanda 3.
naye bana begwe biki ebyo osanga ebyo byakuba obadde okyagamba ku musiraamu nti bateekawo akabaka ko mukasango kali bubi nnyo era osanga era omuntu yena engoye zamugwako akabaka no kembadde nkyali era okasanga nga kali awo ku ttaka naye nga ina enyama yamugwako dda byonna bino osanga biwongololo kyebyo gyolaba bitiisa oba nokajayo oti abantu nga bali awo ne badduka emisinde okajayo oti amaanyi gona gagwa bino byonna byagwako bino naye nga bino byekwatidde kuno awo omutwe guno gwekwatira kuno bino bitambulira wamu wano kyova olaba amaanyi we gaba gakuluma omutwe gwona guba mufu sitimu eno yona eriyo ku mutwe eno yona eti etambulira wamu amina teyanzeege mwami mukwasi gwe tuli naye olunaku lwaleero tugenda kuba nga tuwunzika puroguramu eno tugenda kuba nga tumukomyawo ate waliwo omulimu omulayira gwakola ajja kuba nga ate nanaga agutuwaako experience n'amagezi so lwaki tutandikawo kampani ezikuula abafu nenjiteekawo awo abantu nebafuna emirimu kisoboka naye ate kiba kyagalamu na sente olaba akapande nali nkataddeawo naye nga gavumenti anti ogimanyi ngaoteddewo akapande kaki nga oba oyagala kuziikula abafu oba oyagala kusima binya waliwo kembadde neerabiddeyo omukyala amanya atya nti oziikuula abafu omukyala wange owuwo pozinga omugambe naye wembasaagala kyeŋŋamba wamugamba namugamba ate kati ndikoki kati bwe wamugamba ekyo ti yalowooza ku kyakusiba bintu ngaasiba ki nkunoonyeza byakulya ngaosiba ngaogenda wali olabyeko omukamubi agenda abeerawo n'oluusi oli ayaleeta eminyago n'agamba oteekeyo ujjako nga gyawunye n'ogamba nti poozi tolwadde tukolanga kibi kitabuse kati kankubuze omukyalo omutuuseeko mugaye munaye mutandise okuziikuula abafu naye kansooka empumulemu awo enyenda okuba nga ntandikira akatono kaffe akasembayo katujja Anything Media. akyali kokola kyamannyo ddala ndina Hassan Musa ne Tamale Henry bali ku kamera ne Musa Mutondi naye akulaba ng'ensonga zonna zitambula bulungi kyayini mwami mukwasa ono ensonga za kujjayo bafu bano munyumira nnyo kwesa ekigambo okujjayo abafu okusinga okuziikuula abafu byawukanirawa nati nze nabisanga guze ni muganda ekigeeza gwe byaffe ffe abalina atopitereza okay nkwesonye tukomi wali omukyala ekyamazima omukyala lwaki mubooza omukyala kizibu nnyo kiri very sensitive omukyala kati yalwawo okumanya wali okyatidde omugamba yalwawo kumanya yalaba ulabi nze nga njiye ebintu awo ate mba naziikudde emaani muzungu olabako tez'amatooke enyama eyise oluusi nva neeyo n'enkoko obanga 2 musale nze ngenze kuwumula kumbe gwe kyovaako okimanyi kati otuuka otya omugamba era ayo yabitegeera nga waliwo gye tugenze agamba biki niŋŋamba ate kati mba nzibye bagambye simanyi watandika okukolawo oti nti ye ate ebintu byolyanga wano bivangawa bagambye watandika okuziikuula aba n'omugamba byolyoza bivaawo niŋŋamba okukubba ogw'omulimu ogw'okubba gyogamba musajja wange watandika okubba biki naye mulimu abantu bona baba balaba biki sente zo bakuwa abantu balaba sibye bino nti ate kudde eri kwekukuta so kati ye omaze okukakasa nti kituufu nkukola
Aye asigalira ate ekyo nayo kikunovya. Yaguma n'asigalawo. Ate yatonoba biki ebyo sikukubye sikoze eki. Yensonga ki we nakusanga wali nga twogera ku programu eno teyalina reaction yonna yakutya wadde nga naawe onyumya bunyumya. Abalala bagira waliwo gitwali tukwana eno batusanga ne bagamba omukubira esimu yagamba nze saagala ebyo. Ng'ategedde omulimu. Nga tusanga nga tuli tusima mumakya tumaliriza nagamba yabakwako obugwi. Yatugwako obugwi ng'olaba nti obadde otambula nosangiriza noga mukwasi gino emirimu najagikola. Egamba nedda tukomyawo gonzaaya gomanyi nzikale ku mulimu gwange ate obadde ogenda kumpakiza enkuwa kamali n'okafiirwa. Kakati so kati omukyala ye kati eki yakigumira abaana ate abaana pozi nga bakulu naye kati abato batebabitegeera batya tewali akimanyi. So banabitegereyo nga bakoze nti fees yavanga mutata kuzivanga bulebyo. Omulimu guno oli proud nako ogwenyumiriza guno mulimu mulungi. So oba olina ekyoyagala okukola ng'olina ebigenderera okola wakati gwe mulimu ono otandikira mu 10 oba mu 2 bukadde muyinza okuva awuli omu alina 7 ate kiro kimu esavu ng'eri musawo eziba n'akakadde kati nga nze era ntandikira mu kakadde mpata n'eri ningamba naye sente weziti bwonaalya meka gondi onaalya meka kati njagalayo abantu nga 3 bagende eri gye tugenda okutwala abantu bano okitegeera ekibatwalayo basime mujje muteekewo bweno nga bamaze okusima ffe tutuuka kusaamu nakuziika nakutambulirawo. bwe baba abasiraamu muddamu basaalira kati abasiraamu basooka ne babasomera edduwa nga bali nga bategese ente oba mu wiiki eyo bagenda kubajjayo babasomerayo edduwa ne mujja ne mukola ogwamutujja ntugola ogwaffe. Ekitegeeza buno obudde olina maiti yonna gyotya ng'ekoze etya. For example omuntu afudde n'agamba mukwasi ono tumutidde jangu omutugololere. Oyo omenya nawumenya. Okumenya otegeeza ki? Kugolola nti waliwo omuntu waliwo afa n'agirawo ati bino olina ozimenya. Lwaki toyisaako amazzi agookya? Byange bya force mazzi gaki menya omugolola. Waliwo agira awo kyali wange emotoka yamutomera ne tugenda eri omulago omukyali nga oli niyekulumbaza naye lwakuba eri babambula nanoonya esaati gyeyalimu naye nga tosobola nakumutegeera nemubulwa naye ngaekiri muli gwe oyinza okuyingiramu omukyali eyafudde emotoka nga emulinyagana amaaso gali kungulu gano omuntu amaanyi gali eri oli ogwo mulimu osobola okukola ogwo gwomwo okubeera mumukyali guliko obuzibu ki? naye kati gwe okyalina kyotya ku nsi okuggyako omusezi naye ate omusezi naye nsobola okumukwata bw'abanga ali ebiwo gwe gamba nti mukwasi jangu nze nzije essaawa 10 ngenda kukonkona nti omuntu owuno olaba gy'omutwala bana ekirombo kwekote gwe ngamba mukwasi olina gwali okutte nakwatako omweyo mukyalo n'omukwasa n'omugamba wuuyo
ekitambo tekikwata kinkwata ki oba oyagala amuswanyulemu limuggweko nga amuswanyulamu nga tusigala nga we tuli wano nga limuweddeko aswale waga agenda okulaba ekitegeeza gwe tokyayina kyotya ku nsiko otya kimu kufa ate okufa nako sikutya ate lwaki ate kati okufa okutya kati tuyinza okuba nga we tutudde wano ogweri nonogoka nogwo kati oba otiddemu ki kyekino ekiriko nti omuntu agenda okulawula nti munaye ali mu kikomero omwo baagalamu gundi onoonye ogambe kona akakuba akagya kati nekali wante menzi lukengende so kati kugamba mu kuziikuula abafu omutima gwakaluba tokyalina kyotya ate nesaawa eno nze ntambula ekiro nga waliwo ekiriwo n'okubira esimu mpitamu okuba omuzeeko omu nenzija gy'oli omazeeko owuzo naye nga mu byonna nga tumaliriza obudde bungenzeeko omusiraamu n'atali musiraamu ani asinga okwanguyiza okuvaayo bana batali basiraamu bavaayo mangu engeri gyali nti wakeesi makeesi ate baba bamutadde awo naye bano baba bakutadde eri ku mabbali bakweka mu kweka eyo najo olina okumupakululayo so osobola okumukwata maneja akusindikira Hasani ono ogende naye gyogenda okuziikuula ngenda kubaga enkya ngenda ku meeting Hasani wenkomawo nga nkugamba nze siriiko otwala Hasani agenda atukubira ebifaananyi okakwate bwoti ngenda okakwata akawaga ate biri nze mba ndi muzigu wenyini oba oyagala oligumba nga nkulaga wali nga nze oba mpanga nga gwolaba katugenda osobola kukozesa simu yo n'ofuna kukwatira eyo fe n'otuweereza buweereza akyaliko teyanze kisabawo enamba yesi kati zino zange zikwata zirina muno mu mapeesa naye ng'omanyi okubeera eyo budde ate si bwebw ekiro kiro tubeera n'ebitaala bino kati ng'ekyo bino ebyagonde byamanda oba ebikyajingibwa obeera nakyo n'okiteekawo awo nga waliwo ewala okulaba amabumba gali biki byona byona enjala yinga tombwidde ku njala ate enjala zibeerawo ziraba bino byona byona olaba buno nga we buli bwona bukutuka buno bwona buno naye kati okimanyi gwe mutuufu osomesa sayansi anti kati ate wembasomesa bayinza otakkiriza kati kiringa nawakana n'oli nga agamba wansi wali abafu wali abantu wansi wa eyo eno gye tuli nnyo eno towulirangako nga bagamba abantu abalala bali eyo wansi waliyo gundi planet kati nze nempakana naye nemuga kati saawa eno nsima amazzi nga sima nengenda ne mu 100 nengenda ne mu 10 plus ne 17 nemugamba singa waliyo enyumba singa natemadde obuyumba w'abantu eyo singa waliwo akayumba kewako omuntu kenatema nandekanira kubana wati wali bade bazikalina agamba gwe muzeeyi biki oba oyagala okulaba ebintu ebyo sima nti sima nga wosima nti otuuke ku mazzi ago gosima ate era oyongere ngaokola ki oyisa amazzi ago ate kati otuuka ku mazzi nobanga olina kyokola gaba mazzi ate olwoba okomye batugamba nti waliyo planet endala singa gyebali singa nze waliwo enyumba ya musajja ginatema sitandise leero nasookeramu ebyo fuuti nkaaga wano nga wuli omu agamba jangu onsimira ekinya fuuti nkaaga sotesaafwe era tofunayo akayumba n'okawogozaako ensuluulu n'ogamba nsabawo enamba ey'essemu abakwetaaze asobola okukubira kasimu n'abeera nga akufuna eri 0 7 5 3 8 22 akukubira MTN eri 0 7 8 7 8 22
munana mukaaga. So kukubira ne musobola okubira. Sawa yono okubira nze mba nakutuuseeko dda. Ekikumi kyenziruka yadde mbadde ku mulimu mulala ngulekawo. Omukaba akoko nditamale henwe abone Hassan Musa era bulungi weraba.